bwana jawano ku internet n'atiko okwasama era banange n'otunulira akavubuka ako akabuze nabagamba dda akavubuka kasiyazi mukwano n'olekeri okunya kabole era akavubuka bwetunakakwata ke Kampala because bita n'olekera omuze gw'obwenzi gwobeerako kuba nawulidde n'abenzi batandise dde okubulirira abasiyazi waliwo luno olukazi mbusimanyina lugundi mbulweyita lukyala wa pasitomu mu kibuga Kampala obubi w'abantu on the religious hypocrites of the highest order okitegeera lugundi lukazi lw'olusumba wano e Kampala oli mwenzi ku mwenzi kw'otudde. Second thing, oli kibba basajja. Kati njagala okulaba obwongo bwammwe butambulira okitegeera kubanga mulowooza nti omuntu bw'avaayo n'agamba ne mumujwe oyo musiyazi kyekibi ekikyasinza obubi ku nsi ya Mukama. Kyekibi ekisasinza obubi ku nsi ya Mukama. Mwerabidde abenzi, mwerabidde bakibba basajja, mwerabidde abalogo abadda ku baana bammwe ne babaloga ne basire wala ne babanga ebipemepeme okitegeera ne mwerabira abakwasi b'abaana ne mwerabira abasajja bemulekera abaana bammwe simanyi ba step daddy n'abasajja bemuzaddemu abaana ne batandika okutoga abaana bammwe okitegeera ebyo byonna bennakati temukyabiraba. Naye atajjukira abantu nga nze be mwakeera ku makya ne musimbako era kagwana kufa kagwana kikolimo kagwana ebibi byonna byonna eby'oku nsi sibakwatiranga ku baana bammwe sibakwanangako sikeerangako ku makya ne munsanga ng'abankutte nti yazze ku baana b'abandi n'abakola bwati ne bwati obusajja bwammwe bakyala bammwe abalogo and everything bonna babikola abo temuboogerako. Tukimanyi bulungi nnyo kirabwa n'ayonka oyo akagundi ababbi b'abasajja bakuno osanze omusajja ali makage n'omukyala we bazadde abaana on top of that bazadde abaana into holy matrimony omukyala n'omwami abaana abazadde nga bakubiddwa empeta bakubye ebiragaano mu kkanisa ovudde eri okutta omusajja w'abandi omubye ensi yonna ng'ekiraba bye bino ebintu basirumwe bye mutasobola kuconcentratingako era mubibuusa amaaso ne mubiraba muno tebikola ki tebigwana kwogera wakati bikola okutta abaana obaloze oloze musajja wa munno okitegeera obakutte omusajja omukyayiza abaana kumanya bannange tuli mbodooli zennyini tuli nkodomali kibba basajja n'ayimirira ne mu church ku katuuti n'abuulira mukimanyi bulu ex mukyakaze ex bidongo mu luzungu oyinza omuyita ex slut okitegeera n'ayimirira olw'okubanga ayagala okubika ekibi kye olw'okubanga ayagala okulaga ebintu nti abantu n'ensi nti ye ekibi kye kitono nnyo okitegeera nadda ku Juli Muteesaasira n'amuvuma obusiyazi oyo musiyazi era musiru nnyo nsaasira nnyine yakera ku makya n'akuzaala Juli Muteesaasira gw'oliko gw'ovuma ayina abaana be abalungi
bwe mbanga mbaze bulungi bali basatu yabazaala into holy matrimony taina mwana gwazadde ebbali tabbanga ku musajja wa munne okitegeera tabbanga ku musajja wa muntu tazaala nko baana bbali abazadde mu bufumbo bwe gwe kibba basajja omwenzi namige omukobi wa bbaala namba emu okitegeera n'ogenda n'obba omusajja wa munno n'omaliriza okumubba n'omukyaya abaana be eryo ddogo nno n'omukyaya abaana be okitegeera n'omulesaawo amaka ge. Where do you get the audacity of okuyimirira ku katuuti n'otandika okubuulira enjiri ku mukazi omusiyazi omusirwe ennyo atalina magezi era aswaza nnyina akola atya. Where do you get the audacity? Bwe busiru bwammwe nammwe ne mutuula wano ne mutandika okunyampa era wannanga ayogedde era bikoze bitya muli basiru nnyo, very stupid. Go ahead and follow me. Simanyi lwaki mukyalina wano. Go ahead and unfollow me. Ate mbeegayiridde nnyo buli anyiga unfollow nyamba onyige ne block mwenna mutambule mugende naye bwe nnaagaana okulya emmere obusiru obubajjudde. Very stupid people. Era sawe na abasinga bali aba era bannange sitaani ayina ettima era kale kabibe tulaye bwe naafa. You are very stupid people. Kubanga njagala babulirayo ekintu kimu mikwano nze okujja wano siina gwe nayita ate n'ekirala nze njagala babulira era nnyongera okubajjukiza nti nno siringa abo abajano ku internet okufuna emmere ya leero. Never. Abadde ne batandika okumwe mwetukirako agatala bakana akalina n'envi mu matoffaali akeeyiya bweyiza kudda kutama ku bantu bigambo beeyiya kudda okutandika kwasamira abantu buli kiseera konna kayina envi akasajja akakuze bakagambe kutandika kudda mu bantu kubagamba manyi baagala nnyo sympathy kutandika ku bantu nga bagamba ogundi obunege bwako bwakala tebukyazaala baana. Akasajja ako lwe mulikeerako macanga kafudde lwe mujja okutegeera abaana bekazadde ku Kampala kuno bekatalabirira. Sympathy. Kanoonya sympathy. Katandise n'ogenda mu bapasita katandise okuwoloma ebuntu obutini nnyo bano abantu ababa followinga tebalina mulamwa ate njagala babulira because very many people are mistaken here. Ize wano ku social media sikola kikumi n'ekyo ate nga nandibadde nzibajjamu but I'm not interested. Nina gyenzija ssente zange ate gyenzija ssente zange tezibakwatako mukitegedde. Ask around. Go ahead and ask around. Nze Kayima sikeerangako ndabe abantu bangi nnyo mujja munkombakomba amataffaali munsinikirako amannyo bannange Kayima era tubadde twagala otutere ennyimba zaffe ku gundi ku page yo era Kayima tubadde tukusaba bw'oba ogenze ku TikTok otukolere challenge y'oluyimba lwange ngenda kuwa ssente mbwezi nibo mwalimu ndabe nkola challenge y'omuntu y'oluyimba lw'omuntu ku TikTok obanga aposinze gundi business y'omuntu ku Facebook mbolo kubanga nonya ssente ze Kayima atera buli posting nga cha muntu mulala is either a close friend obanga mukwatiddwe ekisa nga munaku nnyo ne nkukwatibwa ekisa nzo okubagulirawo page eno oba okugulawo saaje bagulirawo okwegulirawo page yange eno ate nga siina gwempise temulowooza nti nali njagala kola business kakati njagala olunaku olwaleero omuku omumwe ejjako mutambule mugende naye bwe nnaagaana okulya waliwo I don't know how to term kubaka tisimanyi ngiri ja kutaminga mbantu waliwo akagundi
waliwo obuvubuka kubanga mwemanyi bulungi nnyo butera okubeera nga busiwufu tebutegeerekeka ensi ebuyuziza tebukyategeerekeka kaze ne kagamba nti tukole ekikwekweto ky'okulaba nti kakayima tukanfollowinga ffenna tuveewo tugende kubanga buno buli bw'ebisiyaga bikoze bitya ererere tukole ekikwekweto tubwanfollowinge tukole tutya era bangi kummwe ne musagambiza nnyo ne mukawagira tubwanfollowinge obwosimanyi obupromoting ebisiyaga obukola butya kaakati ngenda kutandika bwenti sirina muntu gwe ngenda kubuuza nti wasiibye otya oba wasuza otya kuba tebinkwatako okitegeera ate era ku mwenna abali wano mwenna abatuuzizza bontwe mwenna abakanudde amaaso ku ssaawa eno mukitegeera tewali akigwana nkiddamu tewali akigwana mukitegeera ne musagambiza era tukanfollowing because bitya first of all bwe nali nzigulawo bwaguuga eno nenzija ne mbakiinako nti eno bwaguuga si yange wabula yammwe ne mukikinala ne mundeetako akamanyiro n'akajanja naye bwe mba nga nzijukidde bulungi nnyo sirina muntu noogu sirina muntu siyomba ate mbabuulira olwaleero nze babuulira facts sirina muntu n'omu gwe nakeera ku makya ne ŋŋamba nti bannange mbeegayiridde nnyo mujja mu following ku bwaguuga yange ey'ekitale ey'ebbeeyi ate by the way olwaleero si yammwe yange sirina muntu gwe nali nvuddeko kaaba omuntu omu bw'ati sirina muntu gwe nali nvuddeyo nenzija ne mugamba nti munnange nentandika bakomba mataffaali nga bwe manyiro bakomba ku mataffaali okitegeera nti bannange mbeegayiridde nnyo mbadde mbasaba naguddewo ka page kange ku Facebook mbadde mbasaba mujje mu following njagala omuntu ayina any kind of caption or hashtag or anything to do with the sort nga nzija mbagamba nti bannange mbeegayiridde nnyo mujje mungoberere ku bwaguuga. Please come and follow me and subscribe and bikoze bitya sikikolangako Kayima ekyo mbalayirira mukitegedde sirina gwe nalinzize komba mataffaali nezija ne mugamba nti bannange mujje mu following ku bwaguuga ey'ekitalo sikikolangako okujjako mwenyini abatudde wano ku ssaawa ya leero mwenyini abakanudde essaawa ya leero mwajja mukunsa obutama mukitegedde mwajja mufunta obutama ne mujja ne mungoberera sirina n'omu gwe negayira kujja kungoberera nga sinabagenda mu maaso na bye ngenda kwogera ate sifaayo bantu bameka abaliko sifaayo ani andaba ani ampuliriza olwaleero nzije kulangirira okuva n'olwaleero ku ddakiika eno mbadde mbasaba eri abaleeta libazeeyo mukiwulidde eri abaleeta ku bwaguuga yange wano era lye mba mukozesa muddeyo obutama mwe mwajja mufunsa mu ngeri gye mwajjamu nze ate abayita gwe mutandise okuleetako akamanyiiro olwaleero mbusimanyi bikoze bitya era tukanfollowing nze sibayitangako kujja wano kunfollowinga
mweyole yole mugatiwa gatokomoka nga siko mbegayiridde nnyo mweyole yole mukwate kubo muddeyo gye mwava. Muddeyo gye mwava. Sirina gwe nali negayiddeko kujjano ku bwaguga yange kutuula kubwegeranga miwumbo gya bbi era nga bwe mubwegedde essaawa eno sirina gwe nali mpise. Naye nze nakola obuntu bulamu nenzija nembasembeza neŋŋamba bannange oba mwagadde okujja muterere bulungi nnyo mukalire entende. Kati ate mwe abantu abeereeta mutandike okundeetako akamanyiro mukola kyewa omusiyazi mutambule mugende. Pack up your bags and leave. Mujja mumanyira olw'okubanga munfudde. First of all, mbadde nyina category gyenjagala munzijemu okuva n'olwaleero. Mukitegedde? Category gyenjagala munzijemu yeeno. Temulowooza nti nze Kayima ekyandeeta ku social media oba ekyandeeta ku internet ku social media platforms zonna zonna ze mundabyeko nti najja kunoonya ssente. Ate temubeera wano ne mutuulanga bamutudde ne musitamya obutama bwammwe ne mulowooza nti nze ekyandeeta ku social media nti nyina kyembaagalamu nti ssente simanyi era following gye mugenda okumpa egenda kundeetera ssente nyingi nnyo era bikoze bitya. Tekibeerangawo era ssente sizifunangako okuva wano olw'okubanga muzze oli bwanyiga following button abanga mpadde obulamu bw'oku nsi. Nkwegayiridde nnyo kwate ekkubo oddeyo gye wava ndabe bwe nasiiba enjala. Tambula oddeyo gye wava ndabe bwe nasiiba enjala. Ate njagala olunaku olwaleero okujja. Omanyi bannayuganda mulina ekizibu kimu. Ekisookera ddala mulina akamanyiiro. Ekyokubiri omuntu bw'asirika mumuyita musiru. Ekyokusatu mulowooza mwe bantu abakyasinze okubeera abatuukirivu ku nsi ya Mukama. Okitegeera? Ekyokuna mulowooza mwe bantu abakyasinze obugezi mwe mwagendako mu ggulu ne mulaba eggulu bwe lifaanana, mwe mwagendako mu Geyeena ne mulaba Geyeena bwefaanana, mwe mumanyi ekibi ekinene, mwe mumanyi ekibi ekitono, mwe mumanyi ekibi ekisaamusaamu, mwe mumanyi buli kafankunaali yenna mwe mumumanyi. Naye njagala bategeeza olwaleero era nga sikirumyemu era olwaleero mukiteeke mu likodi nti mu bantu abakyasinze obutumbaavu mwe mukyasinze obutumbaavu. Mugenda kunyiga, mugenda kukolima, mugenda kola each and everything, but the fact remains mwe mukyasinze obutumbaavu temulina kye mumanyi ate nga mwefuula abagezi ennyo. Okitegeera? Mwe balamuzi ab'oku ntikko, mwe bannayuganda namwenna abakanudde amaaso essaawa eno abatudde ne mubwegeera obulungi ennyo bwe muti. Okitegeera nti nze ndi musiyazi. Mukitegeera? Abamu bagambye era bwe kanajje Kampala tugenda kakumako ebipiira tukooche era bwe kanaakola katya tugenda kakola bwe tutine bwe tuti era mbu era tukaboycottinge tukwate gundi tukajjeko following. I dare you. I dare you to take back that following. Ndabe Kayima bwe natule England wano neŋŋaana okulya emmere, neŋŋaana okwebaka, bulangiti negaana okuntuuka, engoye z'ennyambala ne zigaana okuntuuka, oba omumiro ne gubabuka nga sikyasobola kuteeka mmere mu kamwa. I dare you. Ate mbeegayiridde nnyo njagala okuva kati nga nyina zero following ndabe bwesiddemu kusamuka.
And I need you to start now. I need you to start now. Temulowooza nti nze Kayima ndi buno bubuloga bwammwe obunonye following gye mubuwa nga kwe bugenda okujja kikomalo kye bugenda okulya. Ate njagala bategeeza nti nze ekintu kye nali nnoonya ku social media kuno nakifuna dda. Mukiwulidde? Nakifuna dda. Kyova olaba nti nze Kayima mbadde nabeesonyiwa ne mbaviirako ddala. Ate temulowooza nti bye nali mbanoonyako bingi. A 15 minutes fame was enough for me. Period. Period. Era njagala mwenna abadde bajja mubajjula amabajjo g'emimwa because ebita start right now. Following gitwale. Mugijjewo. Mugitwale. Esigale ku 0 following. Ate njagala bategeeza okuva n'olwaleero nze abantu bokka be neegomba okungoberera no ku social media. Bokka. And it's going to be official right now. Bokka be neegomba okungoberera ku social media. Asookera ddala Lighton Namubiro. Gwe njagala asigaleko yekka. Kubanga ate yagenda sigalako. Mwagala temwagala ne bwe munaapama obugatto bwa pinki oba obwa bbulu oyo ye gwe njagala asigalewo. Owakubiri Priscilla Kalibala gwe njagala yekka asigaleko. Owokusatu Sarah Joy okuva mu USA. Ate njagala kubulira gwe Sarah Joy essaawa yonna yonna nkusalako mwana wa maama oyo. Owakuna Juli Mutesaasira pozi mwagambye we tulya ebisiyaga. Yes bwe tubirya. Owokutaano Mutima 5 star. Mutima onansonyiwa twafuna embiranye mu kusooka okitegeera naye omanyi mubeeramu abantu nga balowooza nti nno ye okujja mu bulamu obwo olina kuleeta chaos oba olina creating ansasagge naye ate yatuuka n'alabira ddala nti nze omutima gwange ate bwe gutyo si gwe guli. I invite each and every person n'abatagwana ngammwe bwe ne baleeta mu bulamu bwange nye nagenda okukizuula nga ye just anoonya his way to me. So oyo bantu aba mbabamenyedde. Abasigadde mwenna mufunse obutama bubalinga obutako bwa ddole muddeyo gye mwava. Benjagala ku page yange ne yabwaguga nkiddamu. Benjagala abasigadde mwenna mukwate following eje mulowooza nti ne following gye mwampa mbuye emmere kwendya kwe kuli obuliri kwensula kwe kuli bikoze bitya ndabe bwe naasula enjala. Go ahead and follow. Temwerabira okunyiga block button. Njagalako abantu batano benna bamenyedde olwasoose. Bokka Sarah Joy Bakanasa, Lighton Namubiro, Priscilla Kalibala, Mutima 5 star, Juli Mutesaasira. Bokka benjagala wano. Bokka afaafe mwenna abasigadde go to hell. Ndebwe nagaana okulya. Anti mulowooza nti okumpa bu following bwamwe mwampa nnyo. Nze nakuuma empisa obwedda n'obwedda. I try to respect everyone. Okitegeera? But if you cannot respect me, don't expect me to respect you. Era njagala bategeeza mwenna mulinga emiwumbo gya B. Ayagala ogenda okwetuga, ayagala okwogera ABCD, agenda ayogere ABCD. Ndebwe naafa. Hey mama. Yeah. Oh, do you want a towel or something? Yeah. Oh, okay, cool.
It's right there. Don't come in the camera, okay? Yeah. I'm not gonna say hello. No, you don't have to. They don't deserve it. Okay? Yeah, they don't deserve it, really. Okay. Trust me when I say. Okay. You want to dry? Do you want to dry your fingers or something? Just let me do it. Just a little bit. It's alright. I'll do it for you. You deserve it, Mama. Okay. Give me a kiss. Is that okay? That's alright. Come on, don't exaggerate it. I know you want to come in my camera. Don't even think about it, Mama. I'm not going in your camera. Okay, great. Okay, bye. Bye-bye. Can you close the door for me, please? Yeah, I'm still, no. What is that? I know you don't need that. I want my ball. Oh, okay. I want my ball. Can you just close the door behind you, please? Yeah. I'm just talking to my... Fans? Who? Fans? No, not fans. Not at all. Not fans. Okay. Love you. Bye. Bye. Bo fans. Fans bitch. Fani mwe mpujjange empewo empiseemu. Amanyiro kama mugende mukatwali walala. Mama nyira abakomba mu mataffaali. Nzi sikomba bantu mu mataffaali. Pata kunyazi kutte ebisubi nti amaziga twala bantu. Sina gwe nkomba mu mataffaali nze. I'm the only person who is urging everyone. I'm the only person who is crying out loud for everyone to unfollow me. Unfollow me right now. Block when you're leaving. Block me when you're leaving. Period. Nera bonna bachatuzizza emitwe gy'engalabi. Temuli yadde obuugi obujjudde. Mwe ba best friend ba Katonda. Mwe ba kizibwebe, mwe ba kizibwe mpozi ye cousin, mwe baganda ba Yesu Kristu bikoze bitya abajajinzi ba kuno. Ate njagala mugende musome Matthew chapter 7 verse 1 to 5 ne Matthew chapter 7 verse 3. Wekitegeera mwe abajajinzi. Go and read that. Wekitegeera Yesu Kristu ayina abatume be yatuma. Bajja wano ku nsi ba creating a page ngeri manyaga Jesus Christ. Wekitegeera oba ne ba creating pages nyingi nyeze eddiini. Mwenna temusobola genda ku following pages ezo. Muli wano mutudde. Ate mwenze gwe muyita omusiyazi munoonya ki wano. Wekitegeera mutambule mugende. Mugende mugoberere Yesu Kristo. Neera mwenna mutudde wano mulinga emiwumbo gya bikunze ku Kayima kwe muli. Oba sekyo mugende mugire. Mugende mugoberere gundi wammwe. Ono mukyala wa pastor wammwe. Eyebaka ne badijja eyetundiranga ku kasino. Niyebaka ne badijja bonna abo ku kasino. Essaawa eno nga yavayo n'akikinala n'atuuza obutama. Okitegeera n'atandika okulangira ensinga bwe bali abasiyazi. Oli musiru nnyo oli musiyazi. Era simanyi nsaasira nnyo keyakera ku makya n'akuzaala. Mugende mu following abo. Anti awo be mwagala aboogera ku bisiyaga. Ne mwerabira n'ebibi bye bakoze. Okumanya muli basero nnyo. Muli wano mwenna musiba munsinikirako amannyo. Nze atakeerangako ku makya ne mbasiyagira baana bammwe. Nze atakeerangako ku makya ne nsaba abaana bammwe kaboozi. Nze atakeerangako ku makya ne nkola ntya ne mutandika okummanyira nga babba mmwe. Basiiba bagaba amataffaali east west north central south. Lwabwe tabagamba wabamanyi babadiringa nabo. Babba mmwe basiiba bagaba amataffaali east west north south center bagaba amataffaali. Muli kunza atagendangako kusaba babba mmwe. Muli kunza atagendangako mu obuvubuka obujja mumpunyira kwana embalakaso. Mujja mundirako ennaanu.
mujja munsinikirako agannyo mwasama mulinga nti bikoze bitya nze atajjangako kubasaba kabozi ka kintu kikulu nze atajjangako kubagamba nti owange ngwi oba ngwi muli wano nzego mwasamira mulinga emiwumbo gyabbi temuddangamu okummanyira nze mugende munenye basajja bammwe muri wano mubeerawo ne mugeregeza ne mugiramu ne mukola mutya ne mwogera era kabeera kagwana kikolimo kagwana kufa kakola katya bubabwe mmwe buli eyo bucunya abaana b'abandi nosanga empala kitale z'obukazi wano nazo zitudde ziri mu kummanyiira bansinikirako amannyo ngwe ku bulogo kwe mutudde temuva nno mu makanisa ne mba mutuuse ku makanisa mutuula mu maaso okitegeera ku bulogo kwe mutudde ate don't even allow me to go there.